Inside Story Uganda, real source of political updates. Ndakuteekebwa nnyo mu kwongerako mu byenfuna bya bannansi n'okulaba nti bongera okubeera olunyuma Mushano badufundikira mu ddakiika emu ngende wa Imam. Yeah, so oyina 3 kisanja hakuna mchezo eyo bagivaako. Then nobeera ne abanyaga bayina gains bebafunye bayina okubikuuma. Protecting the gains. Kakati ekyo bakivuddeko. Because why shouldn't you say that this is kisanja protect the gains? Because yali campaign theme yo. Kakati nogamba okwebaka kuleke ntove mu kwebaka okole Mpigi Express. Ngobadde webase. But that's what it means to sleep. Oyina sente weziri, you borrow the money, osasula interest, but you can't work on the road. You can't even fix that road. Yeah. So then the economics gone wrong. You are looking at PDM, supply will determine demand. Because now the purchasing power. A population yalere eri mu Kampala tesobola kugula mmere ya feri loko eri ku chapati. And we are buying beans from Tanzania. Obumonde tubujja Kenya. No mucheri. Ebinyebwa I think it's also Tanzania. Enkoko I'm not surprised nte nyingi zibane South Africa. Bwebanga lumonde somehow by the way enkoko eyenzungu is cheaper. Je balisiza mu nyumba eri ku masanyalazi is cheaper than enkoko enyankole. No, buli kimu kyonna kirabera Kiganda. Nyanda nzungu n'ennyolo. Amajama nyankole amakiga the gali more expensive than Ghana genkoko zimulisa eziri mu biyumba. So in other words NPDM tesobola kukola katatunulide market. Okay. The purchasing power of the population. Yeah, but Mwamiru Mushana. And then access President awadde byokulabirako bingi mu kugusa ekintu kino ekya teri kwebaka. For example, nti bwe bajjira wano oba mu bukulembeze bwabwe bye bakubiriza abantu okukola ne babikola bavudde mu bwavu. Ayogedde ku 4-acre model, n'ayogera ku bayingira sectors ziri ennya ezikola ensimbi ez'obugagga, manufacturing, ICT, commercial agriculture. Agambye abo obugagga babukoze. But what is about But also n'ayogera ku ttaka lye tulina wadde ekyokulabirako naga nti tulina eka 40 million acres eziri arable esobola okulimibwako naye tetukikola. Naga singa tukozesaako 7 zokka 7 million acres tusobola okuteekawo emirimu egisoba mu bukadde 15. Naga banegana muzuukuke mugende. Ezo theory zalimu za mukulu Salimu Sale mukulu Kireba kandwanaho. Because nalaba akola research on land utilization mu Uganda. Chola nkugambye ye square miles zetaka production kijayina. Ye katubogende mbalala in the city oyinamu farms. You have farms ente nga zikola free range in the city. But abaina ente abaina takeri mbala tebasobola kutunda. Do you know why? Because livelihood yawe teri kutaka eri in government offices jebanyaga. So now that city can't develop. Etaka the bay iri waggulu nnyo because of speculation. Ntubobo ina billion ngo yagala kuzimba. Obo ina okuzugura mu etaka, then why would you get money to construct? Because it's speculation. And bobo yogera ku 4-acre model. 4-acre model, the assumption is abantu bayina ettaka. But katunulire aba bayina ettaka balikozesa batya. Those who have grabbed land since 1986. Are you having production out of it? You see, everything is by assumption. Kakati dene bogenda ku PDM. PDM is a deficit
in access to finance. So at a macro level, commercial banks such as Chiriwa, because you have done commissions of inquiry, yaogora neabarara. Why don't you have access to credit eri affordable in the mainstream commercial banks? Then on amenti chino nchikoze abo bateredde abakola larger commercial farming make next media which employs you that those ones can access cheap credit. Now katikangende kumwavu atayina capacity to access cheap credit, then ombulire nti million jowadde omwavu in kahoko ayina mwembuzeemu nti eje embuzeemu ejja kusasula million ate sasule ne interest neyi then ave mbwavu then nga awo mutadde mu money economy. It cannot, it's a joke. Well, Imam, ngo mulimi nga muna Uganda omulimi kino okitegeera otya president kati kisanja team no sleep. Try to unpack it for us. Manyi ntya nnyo okwogera nnyo ku bakulu naddala nga nkola anti byennyali byenjagala okwogereramu oli akubuulidde lulitwala kisanja akuna mukyezo kyakola slogans rhetoric si kwe kukola. Ekyokubiri ate teryagenda kukola n'ateebaka tulina kwebakamu tufunemu amaanyi tugende tukole ki. Abaagenda ne beebaka ennyo bagenda okuzuukuka ne basanga nabo ebizibu twebakamu. Kati nze oba president ayogera kubeebakira ddala nze obuzibu bwange ne President Museveni ayina ebigambo bingi ate birungi naye yalemererwa okufuna abateekwa okubikola. Lwaki? Ekigambo bakyakozesa mbiri bigonde. Ekigambo kateero kimanyi? Kateeros. Kati president yafuna kateeros ne zimwetooloola. Buli omu aleeta kyayagala ng'ayina ayagala kutapinga. Kati bw'akwata essente ezo ate n'atazikola ki? Njagala kukugamba sirwanyisa government program naye kyemuyita parish development tekiriyo. Nkolera nyina access mbulamu bwange mu parishes meka jensulamu eyegaba eyemawanga bweziga ye parish emu jensulamu eseeta eyo parish yakubiri gye banzaala ekyaluhuuga eyo yakusatu gyenkolera ekalule ku Bombo Road yakuna gyenkolera omulimu omunene gwobadde oyogerako enamyoya soresinaje namanoga museeta namuganga okiwulidde gyenkolera ekamira mu Luweero ebintu ebitono byenkolerawo byali badde byaleeta dda either ali ku programu eyo oba ow'omuluka ow'egombolola najja n'abuuza naye gwe kino kikyokola akuliraanya ono asobola kukikola ki kukifunamu atya nga Amini gwe mugaya mu gyensanvu bw'aleeta ente enzungu teyawa everybody. Ekyo kyekisuula parliament board. Era ono omanyi omugenzi taata wange John Nsheka. Yes, he was one. Yes, you know Chibwetere. Abantu bamanyi Chibwetere kumukutta abantu. Ne Chibwetere was one of those who benefited mu nteezo. Era research yange my field study yange senior 6 najikola ku farm yani ya Chibwetere. He had over in 1981 80 when nakola research yange eyo he had over 60 Frisian cows ku farm ye wali ejindi kumpi ne Kinyabihoko. Kakati kyenjagala okulaga nti toyina waliwo DFI district farm institute nga bayinamu kyetuyita extension workers nti bw'oleeta project bagenda kugitembeeta naye kakati gw'ogenda n'oleeta
nti wealth operation wealth creation noddira abasirikale ab'amagye nga bagikola ki bagaba ensiga nga batambula bakera kumaca kati njagala okukulaga intervention zino zoyogerako size ezireese figa zino ennungi president zaatuwa okugeza leero bw'abadde ayogera ezo figa gyeziri bw'abadde ayogera azze mu kukkatiriza eky'abantu abayingidde mu economy katono nnyo because again nti mu 2013 bannayuganda abaali mu bwavu households okay then nga bali ebitundu 67 ku buli 2013 but because of these interventions PDM operation was creation myoga n'ebirala ebizo bibeerawo kati agamba tuli ku bitundu bwe bati bali ku bitundu 3 mu 3 era bagenti abakyebase singa bwe batyo bwe bali bwe nayise gye nnimira abekyalo tebaliŋŋamye nti imam tunoonyeze ente ya idi baali badde bagyesobolera kuba bali muki edda bakikola kuba bali mu mana economy kati muyina obuzibu ate omanyi buli lwe munteeka mu figures ate mba munkoze bulungi nze ndi imaamu wa muzikiti ku mizikiti egimu gye bagamba nti gya bbeeyi era nga ate gwe bawa ekitiibwa nga tebeerayikira nti bateekayo ekinusu wange kino kijja kukola ki kuba bateekamu nga nange bwe nteekamu otegedde naye omwezi guggwako n'osumulula ebbokisi eyagendangamu akakadde kamu n'ekitundu oba bubiri nga mulimu emitwalo 10 oba 3 ekyo kyekiraga nti abantu tebalina kuba okuwaayo bakumanyi n'amakulu gaako tebalina ekyokubiri mu ofiisi mwentuula nze imaamu ranka yange ennene ndi imaamu w'omuzikiti gw'ekyalo naye nfuna essimu eziva mu Uganda yonna era n'agamba nti akusindize nga bonna kye bakugamba they want some assistance kakati kyenjagala okukulaga nti mana economy gye mwogerako teriiwo bulungi lwa nsonga ki ebintu ebimu byoyogeddeko ogambye ICT for ekamodo njagala ombuulire mu Uganda for ekamodo 10 nga ziri successful olwojja kummatiza naye bw'oba okyanyumiza abo for ekamodo ogenda kundeetera bino pulezidenti bye nabagamba wano nabigamba ate TV kasita pulezidenti Museveni yaleeta mu kampeyini ye yaleeta abalimi ne beeyogerera kankubulira omu nakati nkyamujjukira n'erinnya nsobola okukugamba weebutambala nafuna miliyoni 1 ku paziki n'engula embuzi yasooka kugamba 3 n'ajjukira nti yeetaagamu n'ennume n'agamba nya ne zizaala obwana bubiri ne zifuuka 10 bwe zimala okufuuka 10 okumanya zankolera ne ziproducinga obusa ne ziba obusa manure ne nteeka mu lusuku lwange ne nteeka mu mwanyi ne ngabirako banneiba n'engwa kigo neŋŋamba nti subhanallah President Museveni nakina akikkiriza lwaki nagwe ekino embuzi 10 anti nze imam at my peak nalina embuzi 400 nolwenyinza okulaga ku empya nozaba 400 otegedde naye nga nstrugglinga n'okufuna obusa obw'okuteeka mu nanansi zange otegedde naye ye 10 awadeko ne baki ekyo President Museveni kasa yakizannya era ne bwe nabadde nga singa nali bwe saali mwadde kalulu kange otegedde kati kyenjagala okulaga njagala twawula ebintu bibiri emboozi zetunyumya n'ebintu ebiririyo okiwulidde kati oli ogambye nti ogambye ICT aba ICT tulinako contribution yaffe ki ng'eggwanga ku ICT what is our contribution okujjako byonna ebigirimu tetulinako kyaffe neki okujjako okutaka wetubikolera sectors ennya zayogerako imam commercial agriculture okulima okwo okusobola okuleeta ensimbi services bwe tumala okulima ntuguza baani oyogedde wano nzize wano wenzijidde
nzize n'ennaanasi zange nkaze ne ffene omukazi nensanga mu be bayita corporate okiwedde abantu babiri bokka bensanze ku bantu abasuka mu 10 mu kisimbe nga bayitamu be baguzeeko buli omu n'agulako bonna baguze ffene buli omu aguzeeko ffene okitegedde leka kati kikulaga nebwobikola ebyo byonna abagula tebakola ki tebaliiwo kati tekikugasa oli kyakugambye kinyego maliza kyo kyagambye nti omuntu agenda n'omwa kasooli n'amulima bw'amala okumulima kiro negenda kusenja 300 ne bamumugulako bw'ayita omwezi gumu n'agenda mu dduuka okugula akawunga ne bakamuguza sinja 22 nga yeetaaga kiro 8 ez'akasooli aguleka emu singa yasigaza kiro ziri 8 luli yayibadde bwazikuba ajja mu kiro 3 twaziryanga empenjere otegede nolwekyo finally yenna ayogera ku financial economy bw'omala okwogera ku bantu essente olina okubayigiriza kye tuyita financial literacy njagala onoonyeyo PDM onoonyezeeyo bameka abalina akawunti mu banka bajja kwogereramu oba mu ssaako abagezaako bali mu ssaako eyo kabenje nolwekyo nfuna abantu ne mbagamba nti njagala kunyamba kumpeera school fees ne mbagamba sirina sente zakuwa za school fees buli taamu sizirina kiki kyosobola okukola kyekibuzo kyange ng'oli aŋŋamba kino nga mugagenda ompandiikire page emu oba muneekitundu mukyemuyita mu business ennene kyebayita project proposal yo onteeremu kati oli bwajja nga tudiscussinga mulumudiscussinga nga mugatoke kaakati nga muyigiriza nti bw'onaakwata ngenda kukuwa emitwalo 10 kuba ongambye oli mu katale obadde osuubula mugo ng'olina emitwalo 3 kati ngenda kukuwa 10 naye bwe nkuwa 10 tujja oŋŋambye nti bwadde okozesa emitwalo 3 obadde ofuna emitwalo 2 then nengenda nga ntulako ez'emmere ez'effookola wasigala omeka njagala nze buli lunaku ontereka esinja 10 only 2000 abategeera ekyo bye bavaayo n'okukwasa omuntu n'omuwa essente bino byonna nga byogeddwa mbadde ndi wano nga atunulira theme oba omutwe gw'okulayira ku lunaku olwolwo ngaga nti protecting the gains as we make a qualitative leap into higher middle income status. Basi batugamba nti Uganda yayingira dda mu lower middle income status. Bwe mpulidde okwogera kwammwe kuno kwonna nfunyemu okutya. Mulingaga nti ne bino byonna kikyali kirooto eri eggwanga and you sound pessimistic ku kijja mu kisanja kino. You see, Dr. Kasozi, lwaki nkuyita nnyo doctor? Wana kumanyire makere. But what I'm saying, Imam, akijeyo bulungi. President Museveni mu cabinet ye takyalina mu mikwano gye bawera basatu. Bonna abaliwo malindiriza aboogera ebimusanyusa buli omu afune ekyatwala. Kati regime etuse ku stage cartels nga bwakugambye. Agriculture mu nsi yonna ne mu nsi kazi agende mu America abantu abali involved mu agriculture tebasuuka na 5%. Ate nga bagaganya. You don't need everybody okubeera nga ali mu kulima. No, bana agriculture yimirira ku subsidies and grants. Gende kakoogoga Kasozi. Namanyi nakwogeddeko ku macha nga simanyi banakulaba nayogeddeko ono vis-a-vis parish development model ku machamba den ku TV M1 nengamba Imam Kasozi nga muwadde grants watuusawo n'enanasize ng'ayongerako ne value addition ne muwa grants ayina capacity ekozesa bannayuganda 10,000 kati Kasozi watuuse ate ayina capacity that esobola okuinspiringa bannayuganda abalala 1,000 ne bagenda mu kyakola ki mu kyalimu abantu kye beetaaga teri kintu kirimu ssente bantu kye batajja kukola abantu kasita kibaamu ssente bajja kukikola omuntu bw'alanga Kasozi ennaanasi ze bazigulira ku akatale weekali bazirwanira bulwanizi neera nange ojja kunsanga nnima ennaanasi ne Kasozi so kyengezaako kukulaga nti ye ekizibu kya president kyalina abantu abamwetoolodde si mikwano gye bamuwa bifigures oluusi ebitaliiyo Your Excellency kino kikola. Mu Luzungu babayita fortune hunters. Fena twali tubaddeko mu kyalo. Yiika nnyo okimanyi kye nsobola okukola. You need a lot of technology okufuula yiika nnyo obugagga.
ngabola maybe a Holland, is this called Netherlands? Holland. Ngabola enyanya ziri ze balima eze zirimu a lot of agricultural engineering ze balima muzikalina for you to tandikanya kutu obugaga otherwise romushano alabika yakulya kuyikanga 10 ewawe najja kugamba nti family yawe yemu kuzitalingaga nenga ali kuyika 10 gazona bazikozesa ko si kyangu katona lebo kale ejo president yawe ndi muzukuke mukozesa ettaka lino musobola okufuna sente anti president tuli bazuukufu president abantu bazuukufu naita n'abantu tasobola kulima season yenu anti enanasi nezivunda nga teziriko katale n'omusuubira nti ataddemu ayongere ku bunene bw'enanasi oba neiba wayongera ali genda ofune experience ya mukulu Jack Sabit bwe yalima cabbages kabale nazireeta bamusekera nogamba agwe bive kunga toyina batawali bazugula nze nalimako omusiri gw'ennyanya yiika 5 naye ebox nanonya n'abazitwalya ku mitwalo 7 because zajjira mu kimuyita ekyengera naye nga katale tekakola ki so gavumenti eyamba abantu katale ekyokubiri mukulu Kasozi nga bwagambye President Museveni is one of the best political commentators between bwayogera bweba toze nga olya speeches obeera impressed naye I don't know ebintu bye byayogera bibulirawa ayogera ebintu tebiteekebwa mu nkola anti tayina so tulwayogera ku agriculture nga toyina bali be bayita extension workers tejja kukola bw'oyogera ku agriculture nga toyina 24 hours per week okusimala mu agriculture oba kulunda oba kulima don't waste your time bw'oyogera ku agriculture nga togenda kubeera consistent ekigamba nti ngenda kulima season 4 nga ziddiringana kubanga emu bwensala omanyi lwaki abamusigalamu bamufuna kati bwe mujja ne muyiikamu nebakuba ne mudduka kati fenga abasigalamu abatono ku season eddako nga tukola ki anti mbadde maliriza otherwise bannayuganda batandisewo ebintu bingi singa twalina ba researchers nga Honorable Kasozi bwagambye nti sifunanga yona wamuluka kujja kulambula byenkola genda Masese bwolituuka Masese ojja kubeera impressed waliwo abakyala bakola fish farming mu cages mu nyanja balina cages nga 100 individual ekyo kyokka ministry of fisheries oba yebyobulu ministry yonna gyekikwatako bakale yebwa presidency singa yagendayo nekiraba negamba let us empower this community kati kino but do you believe ntosobola okukola fish pond ku 1 million shillings za PDM tosobola so it's a lie it's not PDM kyesoso okuba million ya PDM yotekola Uganda empower those ones who have already maze okutandika how have we reached to these figures babino tebikola tebiriyo ekintu ekyakola kyali kimu tutuuse tutya ku bino ekintu ekyakola kyali kimu ate tekyayamba na ku bantu kuyingiza ssente waliwo formula yali ezeyanadis eyokugaba ensigo ojjukira ensigo za kasooli baali bagaba ekyo kyayinjiwaza production work waliwo season kyayinjiwaza mu production ya kasooli kubanga ensigo zibamu eddagala tebasobola zisiika ne bazirya eyo abantu bawalirizibwa okuziteeka mu ttaka okuzisimba kasooli n'amera naye bino nti PDM ayongedde abantu okubeera mu economy bino byonna byogedde tusuubire ekyenjawulo mu kisanja kino tekiriwo okujjako nga bakyusizza I expected the president mu speech okujja ne kibaita the first 100 days ku bintu ebimu bino wammanga mbadde mbisuubira ng'ovudde ku biri bye nagambye ebiri ebyamuzaŋŋanda ebyokuza omutima gwa Sseruganda mbadde musuubira okukolawo ebyennaku 10 1 tugenda kugulawo agricultural bank ng'erina interest rates eza wansi ddala banka y'abalimi okusinziira ku banka ziri olubonere lw'omusana zagambye ezaggalwa that's number 1 badde nsuubira president okugamba ntaddewo ennaku 10 buli mubbi amanyikiddwa nti yabadde azanyira mu sente z'omusolo wakiri luzira nja mugaziya ensi ekwata wambadde musuubirawo okuwaayo ennaku 10 ezo mu nnaku 10 njagala Lubowa referral hospital oba gita Lubowa oba gita Peneti referral hospital ng'ekola olunaku olusoose lubadde lwa after party mu nnaku 10 because kati ensi yonna yadda ku nnaku 10 kabeewa president ba America tokiwulidde sikiwulidde ennaku 10 owulidde abakulu bano nange n'ekizibu muzze mwogera nnyo ku value addition ogatta omutindo kwebyo abantu bye bakola oba balimi babeeko ne kye bakola but nga government
mubayambyeko mutya abantu bano abalimi bafe abalima ennaanansi abalima ebibala abalima amatooke. How has government helped these people okulaba nti bagatta omutindo ku bye bafulumya oba mubikomya ku lupapula na kwogera bwogezi? Ekizibu President Museveni kyayina ng'omuntu Imam Kasozi oyo akyogeddeko ne Honorable Munyagwa ky'abantu abamuyambako okutuukiriza ebirooto bye. Abasinga obungi tebasobola kuvaayo na kumuga nti eno endowooza gy'olowooza nkyamu tegenda kukola eno yeyinza okukola. Abalala banoonya mirimu senga kati ekiri mu bwa minisita buli omu anoonya bwa minisita ate wamala okububawa oba okubawa emirimu ne batakola ebyo bye basaanidde kukola. Naye ye ng'omukulembeze w'eggwanga kyayagala akitegeeza era akyagala kibeerewo. Nze ndi omu ku bantu abakkiriza nti ekigambo ky'obulimi singa tukiteekamu amaanyi bannayuganda bangi basobola okukyuka. Ebyo bya Imam Kasozi si yali awo nti mugagga bifeekeera naye yatandika ekintu kyempola n'atransitinga paka waali kati. Era nange njagala kugatta ddoboozi lyange ku Honorable Munyagwa lye yayogedde ku makya ne kyazzeemu wano nti singa gavumenti erondayo bannayuganda abafaanananga Imam Kasozi n'ebempawalinga financially ne bakola ebyuma ebintu ebyo ebisobola okwongera amaanyi mu bye bakola ate ne baemployinga bannayuganda. Kisooka tujja kuba tukendeeza ekyebbula ky'emirimu. Ekyokubiri, naffe abakulembeze ku mitendera gyonna ne tubuulira abantu baffe ebyo bye basaanidde okuwulira. Ekyayonoonye eggwanga lino Uganda buli ssaawa tubeera mu byabufuzi n'ebirimu n'ebitaliimu ne tugana okubaako kye tukola oba okunnyonnyola abantu ebyo ebitutwala mu maaso. Empigi eyo Adamu waliwo omusajja mwami mulema bamuyita Kasule ekyamaani waffe wa branch ya Nudipu ey'Empigi. Omulundi gumu yampita nanga nti jangu olabe nze ku byenkola. Nandaga walima nandaga byalunda nambuulira ne byajjemu ng'ate abimbuulira genuinire. Nangamba nti ebintu bino bisobola okukyusa abantu baffe. Era okuva we yaŋŋamba ebintu ebyo nina abantu benzize mbanyonyo nange kennyini nze nga sinnagenda ku kya pulezidenti nina kye nafuna mu kifaananyi omukulu oyo kye yandaga. Kakati singa buli mukulembeze afaayo n'agamba tulina okukola kino naye abantu baffe ne bakola bye balina okukola tusobola okufuna. Ewange eri gyensula waliyo omwami yajjaawo nafuna ekibangirizi ate ekikwewuunyisa n'akipangisa ku nze n'atandika okulima nakati. Naye esente zaafuna mu nakati buli wakungula sente empitirivu naye nga sinaba nga tonna ngendera ku kiddako ekyo. Naye abantu baffe bameka abalina amataka nga gatudde butuuzi awo tebalina kye bagakozesa. Ffe ng'abakulembeze tubakubiriza tutya alime kasooli alime bugga alirime alime entula alime. Ekimu ku bizibu abantu bibaziba n'okulayo ye sloganeering eŋŋombo buli kaseera kisanja akuna muchezo bonna bagaggawale ŋŋombo ki endala zoogerwa wakati kati awo. We are back to square one. Another slogan here is here. Eŋŋombo endala yiino ati Adamu nkugambye nga ŋŋombo mpaka ddi nti intention nungi naye baani abo balina ogiteeka mu nkola. Honorable, abantu baagala kubalaba nga bye mwogera mubissa mu nkola. They want to see you walking the talk. Okussa mu nkola bye musuubiza ne bye mwogera. Adamu, ekyo kyennyini kye nkugambye nti eŋŋombe ezo ne slogan zonna nga bw'ozoogera nungi naye abaani abalina okuziteeka mu nkola bakola omulimu gwabwe. Era nze singa nali pulezidenti wa ggwanga nze bino ebyagamba mbu simanyi ba public servant simanyi ono bamuwadde permanent and pensionable n'abeeraawo mu office talina na byakola nze nandibadde emirimu ngibaweera ku contract nenku assessinga omwaka ogusoose ogwokubiri bw'ogaana nenkufulumya
nga bakola mu bitongole bya nakyewa n'ofulumya oyo n'oleeta omulala n'ofulumya oyo n'oleeta omulala naye abantu babeeraawo addira ekkooti n'ateeka ku ntebe wano n'atambula n'afuluma n'agenda takola kimusasuza abantu baffe ne babeera nga tebalina kye bafunamu esente ne zigenda kubulya gavumenti eteeka sente nze kunguze nno kikola ekyo honorable nze kunga omuntu wa bulijjo nze nno kola ekyo kungu wa bulijjo sigo ino kikola oba gavumenti ewadde abantu emirimu ngeri ebasasula ku nsimbi z'omuwoomusolo okukola emirimu nga balina okugikola ne batagikola kunguze nno gendayo okulaba nti bakola emirimu egyo ati kyenkugambye nti ffe nga bannansi ffe nga bannayuganda tuganye okukola bye tulina okukola ng'ate oli atuwadde platform juzi nali ntula mu palamenti ntula kakiiko k'ebyensimbi naye emabegakaawo twayita baali bakungu ndowooza ba Bank of Uganda ne batubuulira ensimbi ze bawa abantu abalinga bayimaamu kasozi abo okwekulaakulanya okuva mu mbeera gye balimu ne tubabuuza naye nze siriimu kubeezaawo eza riba ngamba ze bateekawo okuwa abantu abalinga bye mukola ne tubabuuza naye ebintu bino bye mutunyonyola bannayuganda babimanyi nti tubyogera tukuba simanyi balaza simanyi tukola biki naye nga wogenda okunoonya abantu ababimanyi batono kati nze ekizibu kyange n'obuzibu pulezidenti bw'ayina be bantu abamuyambako okuweereza emirimu ng'ate okuva ku national level okutuuka wansi ku sub county waliwo abakozi abo neki kye bakola ku barometer akasamme kwe tulizija ne Charles Romshana katuko let the cabinet be made corruptive free otherwise corruption is still a problem. The corruption and theft in this government cannot even allow a breastfeeding baby to find breast milk from the mother. Imagine I am a driver by profession, I earn 200,000 shillings, government salary per month, but permit renewal is 130,000. Permit class is 230,000. What's that? Okay. A shout out to Honorable Munyagwa and Imam. Nothing is going to change, by the way. Corruption is going to increase in the next government. All we request is the public to at least pray that members of parliament make good laws that can help in one way or the other. Finally, Oscar from Gayaza. I think the problem Uganda is facing isn't change of head of state, but the problems are internal. Yeah, nebirala. Mwebale, keep the conversation. Hashtag NBS Barometer. Samami Romshana. Kakati natakatambulako bwana ku Kigere nefunako ekyokubiri egaali boda bati role ni basi kati mu basi wabeeramu abawazi speech naye nga batunda eddagala simanyi bwabalabako kati lumu nenfuna ekizibu neninya ennyonyi mundu wange okusooka naye kulinnya ennyonyi akawala kaveeri nekatandika okwogera naye nga sibiwulira engeri gye kaali kwogera amabyamu oti sayinizi manya waliwo singa wabeera ekizibu nga temufunye mukama waliwo ekigenda okuva eno mufuneyo oxygeni kati nga bintu sibikola ki sibitegeera ninga nze nenguma naye nga nja kugendera ku neighbor kyanakola watch what the neighbor will do tunaatuuka bw'ateekamu omusipi naye nga nteekamu beruti nitutambula kati bwe binatabukeyo engulu tunalabira eyo ate nekezigwa bati natuuka kakati ye Uganda mukulu Museveni abala ayogera akawala kali munyonyi tobigendera kwebyo guyasiruka ati wa neighbor ngero jana atambula mujja kuturuka kastavuga amanyi kyakola ki amanyi kyavuga in other words gwe togendera nnyo kuona yogera gendera nnyo kwavuga bino mukulu Museveni beboogera wali mu speeches si ebikolebwa mu Uganda ate they don't reflect reality kubanga bajja na kubuuza nti kuchenguza zemo okuwera nagambira tegenda kulabika mu kisanja a system that is built on rigging elections can't fight corruption. Kyowala yagamba Sise, you remember? Kyayogera ku Sise naga Sise wamalayo banga kimukomera kati yalokoka
Obali ekyankwanza. Why? Because group y'abasise egamba twetaaga sente to do politics. And indeed mchala monga yagendayo. She was a guest. Naga yes, boziba tozuwa bantu. Chobora kati they are all speaking in tongues. They are all speaking in tongues on corruption. Bagamba ika tugenze mu campaign amongo tonaba kuleta sente. Leta sente kutongoza as a candidate. Ababaka. Byona byowule balwana gwechokola katukwata mu nsawo oyo kasitola balinga balwana abanyazoma bagenda kukunyaga but enzijaayo kati ekyenyanja ekirungi ko mitwale 5 kati nze family yange minimum abana okunyawunya ko netaga 2 ye mitwalo 10 so they all vote gendo tugulire enkoko eziri janga. Now we don't eat fish nzo harwe nshamba kati siri ku kyenyanja. Now you can't say there is progress. Miaka makumi ana there is progress. Ngamputa yali amwavu kati sigisobola. No, there is progress. That to do a meal, just a meal, mitwalo 10 sauce. Ngatoina preparation nebirara. Now, kate yovayo. You see, let's look at the larger issue. Nenga sana kujigenda ko seeds. Zenalira operation wealth creation. Gwe mistake jokola in your analysis. Otunulira the seed recipient. Afuna. Agenda okufuna ensigo. See a target. The economics means target afuna mu distributing a seeds is the supplier of seeds. So babali nga bagaba ebitu bya muwogo biwaraba. Gwe genda ononye ani ya supplying. It cannot be a kungu. No. Zeno seeds bazigabira yena go basanga. They give anyone they find. Ngo ina inimiro batoyina. But the supplier ye chikuru. Yabakoze. Chikuru deal yonna eyogaba ensigo. Tebagikolera agenda okufuna ensigo. Bagikolera agenda okusupplyinga ensigo. Chovola waliwo contradictions quarrels nebirala ku suppliers ba seeds zemwanyi. Seedlings is the necessary beds. Gendo bigobero labe how much money went there. Waliwo nebebazi wande zikalira. Now kakati there was a larger issue eyabaddeyo n'eyabantu manyi babagigoberedde. Nti oina America eyingide mu Congo kusaidia Mukulu Tshisekedi against the Republic of Rwanda. Niyo banga basigning endagano yo signing la USA with Qatar. Oina that agreement. Oina that dynamic. Nkulu nyo. The novel on the dynamic endala nga Kenya leadinze je wakati wa M23 ne Tshisekedi ne Rwanda. You remember? Then they withdrawing. Then novel on the dynamic endala nga Mukulu Museveni aze kusigning endagano ne Mukulu Tshisekedi on joint exploration. Kati ngekyo kijira refinery jogendo kuzimba wano. But Tanzania ina refinery. Right? Kenya egamba nafe twagala tugenda kuzimba refinery. We are putting up a refinery kati France kwejira ne Dangote. Have you followed that? Kati no government gogena competing ne Kenya on refinery erimu France ne Dangote. So I'm not surprised in Taze, and I'm not surprised in France ekola summit mu Kenya because they remove including security. But the question is France wabadde watch. It is in West Africa or in Entalo. We are getting on gas exploration in Mozambique while Entalo. Ate in Rwanda, the force on the ground is Rwanda. Yerwanyi sabayekera Mozambique. So develop interest. Ngo ina United Arab Emirates mu refinery ku Arbataini. And then you have Qatar, you have USA, you have Tshisekedi ngaganye to deal with your neighbor in the south. Mwakava mukugalawo border. Interest yourself in it. Interest yourself in the fall of Rubai. Wabakubira speaks person wa M23. So tunulire echo nnyo because nda amaso gonna mugatade ku oil exploration, but in a lot of dynamics.
ezigiriwo n'ebirala ebizikola ki ebizitambulirako. Now Mukulu Museveni ayogedde ku environment. You see, environment, emiti, forests. Waliwo omukulembeze mu Uganda akyasinze Mukulu Museveni in destroying forests. That's a serious allegation. Nzipayo gamba amini twali tuina acreage bwezi za forests ya destroying bwezi ono asinga ono. Give Obote, Benaisa, Rule, Tito Kero Rutwa. In destroying absolutely. Okay. Absolutely. Obutonde bwensi, mainly forests have been destroyed. Actually, it has been a policy. No kwata natural forest, no jijamu, no tekamu kartusi. And it's done by forestry. It's like forest, the Department of Forest, the authority on forestry, temmanyi how dangerous kartusi is. Muku destroying entobaze, muku destroying etaka, because it's too expensive okujijamu. I think I was following Gondo Batumshabe, Gendo ufune study kuye on the cost yokujamu emiti. Because yasime emiti, yalime emiti, atenga yagala ajijemu atekemu emwanyi. You can't do so ngoli poor. A poor person, tosobola kusimba miti, eyakale tuso, no jijamu no limamu. Now, then you have Busoga, the sugarcane plantation experiment. It is poverty. Why? Because your peasants are not organized to fight plantational dynamics. Okay. They are so complex. Woje chikajo, tosobola kulima ucherala. Are you aware? The dynamics eziri ngojewe chikajo, tosobola kuteka omere endala. Because eina akauka virus, yo kabeyana ne chikajo, but tekasobola kubeera na mere, ka destroying emere. Okay. So you now have a whole region ngetaka ligenda kufa in the near future because you can't have food security. Chechimu nekyali ewaffe Garuga n'amajani. Abantu bagenda amajani nga tebalina mmere. So nga balina okutunda amajani ate bagende bayimportinga akawunga from Kasese. Thank you. Thank you. Imam, dakika esigani njaga tunulire ku commitment ku kulwanyisa obulyake n'enguzi. Museveni yali kyankwanzi ensonga yakisimbako amanyi naga tayagala kulaba kuddamu kulaba bulyake na buli bwanguzi mu parliament. Gendere bw'abadde ayogera bw'abadde afundikira nakkaatiriza ebigambo ebyo bibiri oba eŋŋombe ezebbiri gaga nti Kisanja of no more sleep but also Kisanja no corruption. Awo wenjagala okuwulira, does this commitment shine some light gye tulaga mu kisanja kino? Nakugamba abakulembeze ba Afrika ebitende ebi bisatu. Ekisooka batya nnyo abantu bebakulembera. Ekyokubiri babalimba nnyo, ekyokusatu batubba. Ebyebi kakati President Museveni bwe yajja mu buyinza mu Uganda mu 86 omuntu ayasooka okubeera mu ombudsman nga bamuyita baffe tumuyita IGG ye Mukulu Ruzindana akyaliwo omulamu singa ofuna akadde n'onyumyamu naye n'asikirwa tumwesije owulidde najja asikirwa waliwo ayaddewaawo then wajja maama wange. Maama bwe yajja mukyala Betty namusankamya oyo maama wange ddala si mulyagonja naye bwajja naga nti okumanya tetuyinza kuzuula nti munyagwa muli wanguzi okujjawo nga tugenze ku auditinga lifestyle ye alya ki agenda mu kirabu ki atambula atya emmotoka zatambuliramu n'ebirala vis-a-vis omusaala gwe otegedde yamugamba nti muwala wange komaawo otegedde publicly ekirungi kya Museveni kyemwagalako ye takweka bibye lwaki buli kiseera ye mutuufu ne bwabanga muki kati ate oli akunnyonnyodde abamwetoolodde abetwogerako balina ebizibu bibiri. Ekisooka ba survivors
survivors stroke fortune hunters ekyokubiri bamutya nnyo nga bamulimba nti bamuwa ekitiibwa kyova olaba tebamugamba nti kino si kituufu kyerugenda okukola ki kakati okukyogerako ajja kukyogerako nga bwayogedde ebirala sirabayo ssuubi erigamba nti agenda kukola ki kubanga ye kennyini nga tannayingira mu kino yakidemonstratinze yabadde n'ababaka be abapya ekyankwanzi bwe babadde bavaayo n'abasiibuza naga miliyoni 10 naye n'abawakaaga mpulira bakayanira ziri endala kati bw'obuuza emiliyoni 10 yabawazaaki ekyokubiri yazijjawa azibawe emiliyoni 10 buli muntu kati balamu abaaliyo baali bameka ogenda okutegeera ekyokubiri ebibuuzo ebinene bampi babuuzizza wano ku ddwaliro waliwo alyogeddeko eryolubowa abantu ne babuuza roko sente zagenda muki mu roko yekyokusatu lwaki mu myaka gino nga 10 emabega supplementary budget ziyitiridde tetulina bubeezi babala oba abaginyonyola mu bufu bakugamba nti omanyi waliwo etwali tukolera tetwaliswa nti esente zijja kubaawo okitegedde kati nze imaamu eyatuula mu institute of statistics and applied economics nensoma demography obungi bw'abantu esenza bulwenzire ebbali neneebuuza nti nolwekyo president Museveni bw'aba ayagala kujjawo kulwanyisa enguzi akola ebiro bisatu ekisooka ddeyo ye kennyini ajejjeko enguzi atya constitution ya Uganda yatugamba kuba n'abaminisita 26 tubeere naabo ekyo kimu constitution ya Uganda agende ba RDC bonna ba assistant bonna abagobe ekyokusa assistant RDC tali mwagobe ba RDC basigalemu ekyokusatu addeyo atandika okumajinga districts zaffe ziddeyo zifuuke tuve ku 16 uliza njagala okisembayo bw'anaakola ebyo then bw'aba agabira abantu emirimu ajjemu ekyamwana waani agabire ebintu ku merit tujja kuba nga tumuvinze naye bw'oŋŋamba bino nti yabyogeddeko nga bw'azaayogera ekisanje ekifundikidde mwe twalabira alipoota ya IGG eyalaga nti tufiirwa obuse trillion buli mwaka mu bulyako oba muli bwenguzi recommitment eyamwe Museveni olunaku olwaleero ku nguzi mu kisanja ekitandise enaka status quo tesobola nakugamba enguzi wano kati eri ku industrial scale bwe twava weyava actually kitulina kati sinanguzi state capture njagala ono atunyonyole ffe twava mu parliament ng'ekizimbe kya parliament extension bagipatanya okugizimba nga roko construction yegitandise ngenda kuzimbibwa myaka 2 naye okimanyi project eyo ekyagita okugisusa emyaka gino because parliament ebizimbe byerentingako tebyagala kizimbe ekyo kiggwe okimanyi nti emyaka 6 gyonna egiyise bateekamu omusajja we akoona ennyonda ali omu mu kizimbe kya parliament extension owuliramu ennyonda egi ekaaba dudu lunch time bwetuuka n'agenda alya nakomawo ne bakoona bampindi bumaleka abazimba ne because rent ali mu budget ya parliament abeere w'amazima mutugambe gwe basasula ba private okimanyi nti government kati yesingayo okupangisa mu Kampala naye ng'ebizimbe byayo ebitunda babitwala they grab babinyaga gavumenti nejja ku kyoyo atanyaze naye nga bakatupangiseeko emizigo actually Kingdom Kampala ne parking is not even paved. I'm telling you but parliament singa olaba ebizimbe ebyo sente zebitwala ku parliament yokka singa omanyi nira sente zesasula mu rent ekololooka wali singa tufe twababuuza lwaki temuzimba wakiri because ongamba oti ninsasula milioni 2 rent a month lwaki ku 5 then lwaki tuzimba akazimba akatonotono oba ne muddaabiriza kye mubaddemu so njagala kutegeeza kiri wakiyita state capture Imam rather honorable Pindi nga sinagenda kwa from mobile tunafaanana tutya mu kisanja kino mu kulwanyisa enguzi
yakulwanyisibwa buli omu fe abatudde wano abali mu ng'ani aweemwemu gavumenti omutwe of course omukulembeze w'eggwanga kubanga tubeere beerufu mu mitima gyaffe nti bwe tugamba okulwanyisa enguzi mwami w'omushana bw'aba ayogera wano nti agenda girwanyisa ng'afulumye wano minisita gundi oba omubaka wa palamenti gundi oba chairman w'egindi bw'agamba nti agenda kulwanyisa enguzi akitegeeza ekyo kyekisibye wano enguzi president Museveni olumu tumwogera osobola omunenya naye tasobola kulwanyisa nguzi muntu omu nga gwe banakukwata wali ojja genda osasule wali ku poliisi oli agempa bwezitiza bondi ng'omanyi bondi yabwereere naawe n'oziwaayo ono ajja kujja wano nti munyambe wano mu kino aweeyo enguzi kati olumu agiwaamu nkukutu tesobola nakumutegeera kati ekizibu ekyo kinene nnyo era nze ndaba olugendo lunene nnyo olw'okulwanyisa enguzi mu Uganda okuleka nga ffe bannayuganda ffennyini ffe tuvekubye mu mutima ne tugamba ekimala kati enguzi nga tugenda mu break rather nga tugenda kwa from mobile ababbi abalyaka bali b'enguzi beekaabire kati mu kisanja kino gutogezanga togezanga n'obayingira president aweze bw'owulira bawenga ekitiibwa togezanga n'obayingirira because they are syndicates walogo twali tuzinzeeko you see there was naga twali tuyina system ng'okozesa intelligence then you use the IGG to stop because IGG yali alina obuyinza obustoppinga oli answera from set house nangamba manyi munange owuwo owanyu kwahakura omurigasengaro kyeki owo bwawakula omubisi gw'enjuki waakiri okombati engalo kubako ekiwoomereze teziringa kati zange bwe zifaanana awo omusana wonali ntuuse kabuuyi weyagamba oli musiru wa kikaaki owuwo ayina ahakura yatadde mu macupa ne mu bidomola kati nze mbeere ku ngalo naviiramu awo so kati bw'ogamba nti zino syndicates olwanyise obayingiremu kubalwanyisa corruption beerwanyisa bwokka gwe kyokola baviire ono agamba ku bya bondi ayogera ku corruption in the judicial system sebo ofiira mu komera you can even stay there for even 10 years nga tofunye na mulamuzi so wofuna I'm not saying I'm promoting corruption but it has become part of our life and you see but you fight when it is state policy yes bano bakambuwala ku corruption ya sovereignty bill tennakutandika kukola weyegamba ng'ogambye it is a government policy kati we must fight it now you see it's not a government policy bw'ogamba kulwanyisa corruption bo bagamba genda olwanyisa ow'eggombolora you go and fight the parish chief omubbi w'enkoko but these mega ng'oyina minister wa finance minister of state for finance ng'anamabati yali agawanyise waggulu n'agajayo ne bakuba n'ebifaananyi n'omutwala mukomera n'omugjayo n'olekayo nandutu oyina minister of finance agamba simanya mabati gajja gatya embuyaga yagaleeta ali awo anoganze nyingiremu ebyo atulaba twagala genda kwa from mobile